Mpuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita nga tugwiriddwako ekyekango oluvannyuma lw'okubeera nti twali tulumbiddwa amajjankunene okumalira ddala ennaku 3 nnambirira. Bwe tutyo ne tubeera nga twawalirizibwa okubeera nga twabulira akafo ke twali tufunye ke twali tulaba nti kaali katuwadde emirembe. Okwo bwe wagattako okubeera nga n'akayaloota ekirooto eky'entiisa ate n'amajjankunene ne gatuddira mu kiro kyekimu, tekyatusobozesa kubeera nga tubandaalawo akabanga akalala. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e12 erigga gaggadde. Enkeera ku maliiri nga tusibamu byanguwa ng'omusulo tumalamu, ng'akafo kaffe ke twali tusiimye obwenkana awo tukalekulira mu nnaku bwe tutyo. Twatambuzanga maanyi nnyo newankubadde twali tukwataganye n'agalimba g'ebibala. Twatambulira ddala mu kungujjo obudde okugenda okutuuka mu malya g'ebyemisana ng'olwo olusenyu mwe twali tusiisidde twalukubye dda enkoona. Wano twatuulako wansi mu kisiikirize ne tussa ku kikkoowe olwawamatuka wano nga tuteekako misinde nnyini, anti wano ng'olusenyu twaluvuddemu dda ng'ate tuyingiridde ekibira. Obudde okugenda okuziba nga tukyali mu kibira omwo tuvuya. Twalaba obudde bukuniridde ddala nga tukyali mu kibira omwo nga tunoonya wakussa luba nga tugwa. Mu matulutulu nga twefungiza buto nga tunyeegera. Ebiseera ebimu twawummulangamu era nga tulya ku bibala byaffe. Naye nno mu ttuntu ng'akasana keeberengula okukamala era ng'enkalamata ejjula okututta, kubanga era n'ebibala byaffe byonna byali biwotose. Ne tusanga erigga eddene ennyo. Twasooka kuwulira kintu ekiwuuma, munnange n'alowooza nti nno nkuba, naye nze ne mpakana. Newankubadde nali sirowooza nga mu maaso gye twali tulaga tuyinza okusangayo erigga eddene bwe lityo. Amazzi gaalyo gaali gatukula nnyo era nga gakulukutira ku mbiro mpitirivu. Bwe twagutuukirako ddala ne tusena nga tunywa era ne tutuulako awo ku lubalama nga tusala amagezi ag'okusomoka erigga liri. Kyokka ku lubalama wano we twagoba twasangawo agayinja aganene nga galinga agaagendanga gasuulwa okuyita mu mugga okutuuka ettale. Ng'era mu kafo ako waalinga awaasomekerwanga abantu nga bagenda balinnya ku biyinja okwo. Ate erudda ebiyinja ebyo nga bifaanana ng'ebyali biwaniridde olutindo, naye oluvannyuma amazzi ne galusaanyaawo. Twateebereza naffe okusomoka ku gayinja ago nga tebiisoboke. Twalaba biri bityo nga naffe tusooka tubimma amazzi. Nga tutuulaawo ku lubalama nga tubiteesaako kyokka nga tebijja. Okutuusa lwe twalowooza nti nno bwe tutasala magezi mangu kabe kasinge awo tetuvaawo. Naffe twalaba tekyali magezi malala nga tumalirira kusomoka mugga. Naye nno okugusomoka nga waliwo akabanga kanene. Naye olw'okubanga obudde bwali butandika okumenyeka nga tetuyinza kugumalako kugusomoka ng'obudde bukyalimu akamunyeenya. Twateesa tusule ettale tulyoke enkeera tugukeerereko, era bwe tutyo bwe twakola. Awo n'akasana ak'ekisumerezi kaali kaaka ne tutandika okusomoka erigga. Twagendanga tubuukira ku biyinja biri, munnange nga nvaako emabega. Tuba tutuuka mpozzi nga mu makkati, obudde ne butandika okwefuukuula. Agale ne geekulumula, eggulu ne litandika okumyansa era nga n'okubwatuka kwe litadde. Kazigizigi n'akwata. Twagenda okulaba nga ne gye tulaga tetukyalabayo. Bwe twateberezanga okudda ennyuma nga ffenna tufuuse ng'embutanta. Twagenda okuwulira ng'enkuba etandika okuvaamu obuto. Okutemya n'okuzibula ng'enkuba bikokyo eyalimu n'amayinja amatonotono etandise okutonnya. Wano ddala twali tetukyalina kyakukola okuggyako okuguma obugumi n'ekuba. Eky'omukisa omulungi yatonnyera akabanga katono era nga bwe yajja. Ate amangu nga yaakakya akasana ne katandika okwememula. Twalaba obudde bulongoose bulungi ne tutandika buto okutambula, kyokka nga ffenna tukankana era nga n'ebigere byonna bizingaladde. Mu kitundu wano we twali tutuuse amazzi gaali tegakulukuta mangu nnyo.
kyokka tuba tugenda tubuukabuuka ebiyinja era nga n'erigga tuli kumpi okulisomoka ngenda okuwulira munnange yali emabega ng'asiritusa agudde mu mugga. Bwe natunula bwe nti emabega nga ndaba atandise okuseeyeeya era nga bw'awoggana. Nange saalonzalonza, nasuula busozi bye nali nkutte mu ngalo ne neevumbika amazzi ngende nnyamba ow'omukwano. Nawugisa maanyi nnyo era nali mpuga nzira ttale. Mba ndi kumpi okumutuusa ettale ne mpulirira ddala nga sikyasobola. Bwe nateebereza okumusuula mu mazzi nga munnange ajja kunfaako nsigala obuumu. Naye nno olw'okufuba ennyo mukwano gwange namutuusa ettale naye ng'aliko katettera. Bwe namala okussa ku kikkoowe ne ntandika okumunyigaanyiga olubuto amazzi gafulume. Era mu bbanga ttono n'alabika ng'azzeemuko ku twanyi era ng'atandise n'okwogeraayogeramu. Wano twalwirawo ddala akabanga nga nkyalinda munnange amale okuddamu endasi. Naye tuba tuli awo tutudde tuteesanga bwe tunaakola kubanga obudde bwali butandika okuziba. Twagenda okuwulira ng'enswagira ennyuma waffe. Bwe twakebuka tuti okutunulayo ne tulaba ekisodde ekyakula ne kigangayira nga kijja kivaabirigana n'emiti. Okusooka kyali tekitulabye. Amangu ago nagamba naakaakulemberemu tudduke ekinene. Tuba kye tujje tuddukeko bwe natunula emabega nga nakyo kitusimbyeko. Ne ŋŋamba munnange ayanguweko naye nga talina gy'alaga olw'obunafu. Munnange yatambulanga agwa, kibuga n'ayokya oyo n'adda ne mukati. Naye no tuba tugenda tukyateganya tutyo nagenda okuwulira ng'ekisodde bakireeta buteesaga. Okutemya n'okuzibula nga nze yali emabega kyambase dda kinkubye kya bugazi kingudde mu bulago. Nange natandika okwerwanako obwezizingirire anti olwo nkibasa amalooka oli twenyuula. Munnange gye yalaga yasangayo ogutundutundu gw'oguti ogukalu. Kwe kugubaka n'ayita n'ag'omu buto gonna n'ajja akuba ogusodde mu mugongo era n'oguti ne gukutukamu wabiri. Ekisodde kyalaba obudde bukyonoonekera ne kiryoka kinneesimattulako ne kigenda nga kyana. Twalaba kigenze nga naffe tutambulira ddala butalaba nnyuma. Mu kiseera ekyo obudde bwali buzibidde ddala kyokka eky'omukisa omulungi omwezi gwali gwaka bulungi era nga n'obudde butangaala bulungi nnyo. Obudde bwali tumbi nnyo bwe twalaba nga tetukyasobola kweyongerayo olw'obulumi n'obukoowu bwe twalina ne tulaba akafo akalungi ne tuwummulira awo. Mu kiseera ekyo twali twerima ebiteerimika olwa kibugga eyatwokya. Obudde bwe bwakya ne tuteesa twebakemu nga tetunneeyongerayo olw'omulo gwe twali tusuzeeko. Bwe twagolokoka obudde bwali bwenyodde ddala era naffe tetwabandaalawo ne tutandika mangu okulamaga. Twagendanga tuli obukenene, obukansokanso, ensaali era n'obuntu obulala bwe twasanganga. Mpuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe. Nzikiriza tujja kutandikira awo mu ssuula ey'e13 tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.